Jebalondemu akubyawo wona. Mudo. Waje baba. Wande sekuwa mawulire. Aye nti ogalwa kwino. Aye bitabo bwa. Oli galwa kwino. Kale katusala awo tuveewo. Hatu wa mawulire. Katusoke tuje ku katujeko ekiguru. Ekiguru South. No wanye no wa Ekiguru South wali ewa muuma ne mu matayalo. Yalo ko batinze betivira mwateke mutofu. Takalimu naye okusinza kubivaayo Patrick Kayemba gava mu kulya bali mu kwetwala ne kyafu ne mutabane wo bali mu kwetwala bubi nnyo okusinza ku bimu ebyakajja bigatibwe jagadde nfuneko David Katuwagubi dakika 2 mutuwe asobola okubanga baatuse na mutumba otukobe iraliko okuwangulwa awe ekigulu sobola tukora ku kwali kujjako okubaine ye Patrick Kayemba gava mu kulya at least munaye baida kuyeyera kweganga amaziga so kali ankati kitegeeza nti eri mama munkubiddeyo wano ajja kuba wangu kitokukubira erezira vali obutisaga zino kuba okusizira kuliza olusidiro ejende komera Bible ezira tuga agatwagali Bible tuga agatwagali Bible towe Katuwagubi ali waye David Katuwagubi ndikugezaako okubanga bwenti omunoonya wano azira mu field yoyo buti naye nga ensonga tezinaba kubanga tezitambula obulungi ennyo kamufune David Katuwagubi oli kunabbasa soko tubulieko ekiri ekigulu ani ali okuleebalebya okulonda kuwedde oba kukyagenda mu maaso mwitabawuliriza balabona abasana mwenda katone zeina NBS radio nize Wagubi David Katonga ndikisinzira no kukitebe ekikulu eky'Iganga district era mu district y'Iganga sawa dino okulonda ebyalo ebyalukirwa n'ekibine n'akakiiko kateebwa mukulembeze w'iwanga okuba biribu hamu n'ebyalo 14 bamaze nga balonda era nga saate batandise okubanga babala n'okugeita ebyebivire mu bululu obuvuyire mu byalo ebyalagirwa aye nga ekiriwo saawa dino kiri kulaga nga omwami Patrick Kayemba gava mu kulya naali kubanga ali ebyakubaine olwo niko eribwa omwami Jebeeta Abdulakim Sebukaire era nga ku byalo bino byenvu okufunaku eri abo bona abesimbyewo ni byarafomu zidembo ine kwedivire mu byalo ebyendawulo biri kulaga nga omwami Patrick Kayemba gava mu kulya ebyalo ebyo 14 afunye mu buulu kasanvu lusanvu ana na butaanu deni omwami Ntulume yafuna obuulu kasanvu mu byalo byona abiri na mwenda Wagubi wanji ebyalo byona oba oli igoro za irala ebyalo bina byona 14 yesebo bagati maliza mbono tindawo agana maaso Kayemba Patrick nkukobe ndi afuni avulu 7745 soma mulusoga abasoga bategeera Iganga deni mwami Ntulume yafuna ovulu 7329 deni omwami Abdulakim Sebukaire yafuna ovulu 7572 nabona baibye kasanvu aha baibye kasanvu kale entabwepo okubaawo kunga batandise okubanga bagaita obululu obwo ekyalo ekyebukoyo we balondeire omwami akulira ebyokulondesa mu kibiina kya NRM Dr. Tango Doi atuseewo nga bali kusoma registers wabulanga abesaidi ey'omwami Ntulume kyafu bakoba nti engeri gye basomye mu register eyo mutebeire enambulu kufa kyakobya ati nize mwene nembeirewo nebonera n'amaiso gange ezira kibeirewo kyentabweine saabali ku complain abyemuliiko emulugunya bizira mu makulu nga wano obululu bwebuviirire n'okubanga omwami Kayemba Patrick gava mu kulya afunye obululu 586 ate omwami Ntulume yafuna obululu 63 olwoni Sebukaire yafuna obululu 35 so kati bali era bagira okomenkereza nga obululu obwo babugaiseeko katulaine y'ebitano giboine ku baida okwemulugunya basobola okuba basazaamu sente eyo aye kitasobweke owaye
etegeeza kati balindidde kulangira bulangirizi Kayemba. Kale tweyanziza Wavubi. Kyolina okusooka okumanya oteekanga olunaku olwaleero nga bagiira okumaliriza okutaalinga nga bikyuse nga balangirira entulume. Lwaki kumukuzigule neyawangula yaba ng'alina obubululu bwe okuwula ku bano. Naw ekinusi wekiri nti kumukuziguno singa mwami Kayemba obululu bwalifuna buli kubanga bungi okusobola okubisa kubula obwaduuzi obwantulume yandiwangula aye ndibona osemagini ntono ino ono ali mu kasanvu n'ola ali mu kasanvu banaja okubugaita ne kugwole bwe yawangula nga olwedde awanguye. Nina okweinamira kwelinako maliriza amawulire nze ine kuyange njagala tugendeko Ebuyende yangu yakondizenga njagala tuleke Ebuyende Ebuyende owani bali kufo kyombako omukyala Nakato wa Nakato ne Wekitambaala Wekitambaala twali naye kanfune wano Rogers Dizala banange oli kuna bassa soko otubulire ebigenda maaso Ebuyende awo ayi yangu waku baba nze ntomulanga Rogers Dizala ndi mu disitulikiti ya Buyende nga wenogera ssaawa eno enteekateeka ey'okugaita akalulu genaatera okutandika akaligaitabo era ebiriibwa biri kulaga nti akalulu namulundu sala Wekitambaala naye n'omukisa ogukawangula Wekitambaala tunegwakubira ku kampeyini iwe bamulangira era nikuno bajja kumulangira n'olwensonga nti kusoka kunju nga bakandideti ng'ababiri abali bali muzoga ne bafuiremu Dizala Nakato Wekitambaala yechwachwanye n'ava mu kalulu Nakato Anet Wekitambaala n'alina omukisa Nakato Mary Anet yechwachwanye n'avamu n'alekera Wekitambaala engazira mangu oyo Dizala osombwa wake ebintu ebibale birambula kale tukiwere twali sebo n'omukulu oyo esaidi eyo nga Owekitambaala amaani alinago ne basaponsa sebo nga babitirivu wana bana omwami oyo yeetala yasingako okuyiga aye Oidinga Julius ajabo nabo naina mekisinga emitu kokaire Owekitambaala ali mukamba olaba n'obuzibu ajabo nabo naino kati uliriza enamutumba batwangudde eyiganga ne tuwangula imwe bani timu mama buti Ebuyende oyemereire otya so Ebuyende Owekitambaala oyo wa mama wakadaga Mukama Katonda ate banyika kati ebintu ofuulanya bufuulani ayenda kulya buli esente aye nga weno ajja kufuuda sente n'abasaada so mukulu mulwanyi nina amawulire agange meise enaku kyekabiri Katikkiro wa Busoga minisita alagire bamugeme ate nga kuzira kuwere mu kodi byakuta kubeero kodi biki minisita waife